Embeera nga bwe yabadde abantu nga bawerekerako omulambo gwa Sseggirinya Muhammad Makage Kasangati, embeera ekyali yemu paka kati okubeera nga abantu bawerekeddeko Sseggirinya Muhammad Masaka gyagenda okubeera nga aziikibwa. Oluguudo luli bize, emmotoka ziri bize, n'okukomawo nsuubira kujja bbeera weekutyo, naddala banaakomawo olunaku olw'Essande ng'amaze okubeera ng'aziikibwa. Mumulaze omukwano mungi nnyo, n'abatamwagadde temumwagadde mu ngeri ennungi ennyo, so katugumiikirizaako bannange paka Sseggirinya ng'amaze okubeera ng'aziikibwa. Ekyo kwe kusaba kwange. Omukwano gwe mulaze gwo gw'amaanyi nnyo, naye tugira tulindako paka ng'amaze okubeera ng'aziikibwa. Abaagala okujjayo bwina asukka ku ono gwe twakalabako amusooke mumuggyeyo. Naye wano ku SMX Media nze nkyakola follow up n'okutuusaako buli kimu nga kiri kubeera nga kigenda mu maaso, naddala ku maziika ga Sseggirinya Muhammad. Baita Sseggirinya nno ne museeke wange, nange bampita Sseggirinya. Gwe abadde takimanyi, Sseggirinya ne museeke wange, nange bampita Sseggirinya, so nafiiriddwa muganda wange. Abaana piki bawalula mpalule bakulula nkulule ndowooza obalabye piki bawalula mpalule bakakasangati agende piki tugenda ziwalula ngakasangati ndowooza obalabye piki bagenda ziwalula. Abaana piki bawalula mpalule bakulula nkulule ndowooza obalabye piki bawalula mpalule agende piki tugenda ziwalula ngakasangati ndowooza obalabye piki bagenda ziwalula. Abaana piki bawalula mpalule bakulula nkulule ndowooza obalabye piki bawalula mpalule paka kasangati agende piki tugenda ziwalula ngakasangati ndowooza obalabye piki bagenda ziwalula. Abaana piki bawalula mpalule bakulula nkulule.